Omwezi oguwedde Honorable Betty Namboze yalondebwa nga ssentebe ow'akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti n'amyukibwa Honorable Joseph Sewungu Gonzaga. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza olunaku olwaleero wali ku lukiiko lw'eggwanga olukulu, Honorable Namboze ategeezezza nga bwe bagenda okuzza ekitiibwa ky'akakiiko kano omulundi omulala nga bayita mu kutuukiriza emirimu egibaweebwa saako n'okukakasa nti omukulembeze w'eggwanga atuukiriza ebisuubizo bya Zenga akola, bategeeza nti si baakukkiriza bisuubizo birala. Ffe munnange tetulina era tugenda kubanja ebisuubizo byonna Mwami Museveni byakoze eri eggwanga lino ng'omuntu era nga president ku lulwe ne ku lw'abaminisita abalala. Research so far gye twakakola eraga nti nga tuyise mu bwangu Mwami Museveni bannayuganda bamubanja trillions 75 eziri mu bisuubizo. Namboze era ajjukizza ne sipiika w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Jacob Oulanyah nti ekiwayi kyakulembera nti kirina abakulembeze abamu abatalondebwanga nga nabwe kityo alina okubeera omwetegefu n'omwegendereza ku ngeri gy'akolamu emirimu gye. Mu Parliament olwo mbu COVID alumanyi aba district council y'e Mukono okusinga ffe abajja wano abantu 500 ne tuula wano wamu. Twagala Parliament ebeere fule constituted tulyoke tutandika ogwaffe ogw'okubanja nga tubanjiza ddala n'amaanyi ng'abawendule. Beta kubanja ng'abawendule. Twagala okumanya who will account for what is not done. Muntu ki alivaayo ku accountability y'ebiseera bino. Ono era ayogedde ne ku mbeera obulamu bwa sipiika mwe buli n'akubiriza abo abakozesa emikutu emigatta abantu okubeera abeegendereza nga bagikozesa saako ne tekinologiya omulala, era ng'ono awagiddwa n'omumyuka we Joseph Sewungu. Kooli Jacob Oulanyah oli luddawa? Sipiika bw'otabaawo deputy wakola naye twagala deputy akole nenga tutegedde mukama we gyali. Simanyi muntu yagambye bannayuganda nti okulwala kyansonyi. Abantu tebaagala nakwogera nti ndi mulwadde. Tubuuza Mwami Sipiika oli ludda wa? Sipiika bw'aba tali mu ggwanga bw'aba alina ekizibu kyonna tulina okumanya ng'ababaka ba Parliament kubanga ye mukama waffe. Nakambuka ku madaala flow 6 emirundi nga 8 ndabe ku mukama wange mubuuzeeko simulaba neti tulina official communication. Namboze ayongedde n'ayogera ne ku ngeri Parliament gy'ekolamu emirimu gyayo mu kiseera kino era n'asaba ne minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi okukendeeza ku nsimbi eziweebwa Parliament okuddukanya emirimu gyayo naddala mu kiseera kino nga tebali ku mirimu. Ng'oggyeko omusaala gwaffe gwe tulina okufuna ng'etteeka eri ensako gye batuwa olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Lwaki tusigala tukyagitwala ate nga tetukola? Bagala bannaffe ababaka ba Parliament mutusaasire bekikosezza. Naye ffe tumanyi wano nti kasita okkiriza gavumenti okubikkirira n'olya ssente z'omusolo z'otakoleredde ejja kukozesa n'ebintu ebirala bingi ebiri wabweru w'amateeka. Sewungu era ategeezezza nti ekiseera kino kikulu nnyo era nga Parliament we yandibadde etambuliza emirimu gyayo era n'asaba abo abavunaanyizibwa baddemu bayite ababaka batuze entuula nga bw'ayongera okunnyonnyola. Obudde buno Parliament erina okuba ng'esinga okutuula. Obukiiko nga mukama wange ali wano twambadde katugoberera tubuuza essente ze mufulumiza. Owekitiibwa Nabbanja bagambye oleta miliyoni 10,000 Amooti yazikozemu n'ekatemba. Sente ziriwa? Kano akakiiko ke kalondoola obukiiko bwonna ke katunulira ebintu gavumenti byesuubiza bye yagaana okukola byonna tebitambula. Tulina sente ezaalefuluma mu COVID ebyokulya omuli n'amagi n'obuwunga obwaliko erinnya Buganda Ssaabasajja nga awadde obuwunga tetulabako gye byalaga. Twagala kutuula nga akakiiko tulina backlog tunoonyereze ensonga ezo.
Ono era alabudde ne ku babaka ba paalamenti ku nsonga ez'enjawulo ze bawa ku bukiiko bwa paalamenti obutali bumu. Bakulonda tujja kufulumya tukuswaze tukufungula otegere kye tuli. Omukisa omulungi ssentebe wange nange teri ayinza tuwayinza totesitula mu bukiiko bwa paalamenti ebbanga tumaze mu paalamenti. Naye paalamenti tesobola kubanga yeebase bweti ng'etudde tali kigenda mu maaso. Ennaku zino mwalabe baminisita bapapa ne bayita balayire mangu beekisa official bagende ku payroll bafune akantu ate nga tebakola. Teri minisita basobola kukola mirimu nga paalamenti obukiiko bwa paalamenti butambula. Mu kiseera kino aba National Unity Platform be bokka abazze balonda ba ssentebe ku bukiiko obw'enjawulo era ng'ababaka abalala bonna nabo balina okuba nga balina obukiiko obw'enjawulo bwe balondeddwako okusobola okuddukanya emirimu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 olw'eggulo.